Yekolera itongwa gemanya musibye mutya baganda bange ne bannyinaze nakulwalere waffe no mu Uganda lwakinnyika gobe akakuba kakedde tutawanyamu naye ate mwana ttu ne katuweweezaamu nga bwomanyi omuganda agamba nti wabeera ekibi n'ekirungi era kibaawo kubanga bwe tufanga ye omusezi entamuuye agikuuta weewaawo akakuba kabaddewo olunaku olwaleero naye akasana kabadde kangi alhamdulillah tugabugambye nti omukama yeebale ale tusobodde okuweweeramu olunaku olwaleero nze mbeeko ebigambo eby'ensonga byengatta ku nsi yange Uganda olunaku olwaleero nzeeko ebigambo eby'ensonga byengatta ku nkyukakyuka olunaku olwaleero nzizeero okukozesa eddoboozi lyange ku bigambo ebinaayambe ku bintu ebinaayamba Uganda olunaku olwaleero ng'era omujaasi atakozesa mundu wabula akozesa eddoboozi nzize ku front line era nsobole okulwana otherwise musibye mutya baganda bange ne bannyinaze embeera ebatwala etya kansuubire nti ebatwala malidaadi sana nga bwe ntera okugamba nti naffe gye tuli eno muzeeyi Ddunda alhamdulillah abadde akyatulunda bulungi kansuubire nti nammwe embeera ebatwala malidaadi sana nga naffe ne waffe Wamala James sanso okula batambuza video gwe munna Uganda yakatwegattako ogwange gwa kunamya Nachema ya Yoweri Kaguta Museveni Lusiferi Kizepa Odolono kali Mutemu ne batabani be ne bakyala be ne batemu banne bonna kabinja kakakosi ke kakati juice yavuddeyo n'akola statement nti ye bwe yazaala omwana omulenzi yasalawo okumutuuma Muwolezi Kaine Rugaba ng'omwana anaamuyambangako okuwoolera oba okuwoolera baani ekyo nange simanyi bagenda kuwoolera naye ng'omukulu yasobodde okukyemfasayizinga nti Muwolezi si mwana oli yazaala Muwolezi naye ate empoolera ya Museveni mwenna mugimanyi si empoolera eri ey'okkuba oluyi nti kangu kuba oluya omwana oli awoolera nakutema mu bufunze nakutemula mu bufunze Museveni teyazaala mwana yazaala Mutemu wamma twabanga ne kasamba lyanda ng'ebikonde bikyatwefuka hanze maga kuzuula wantu mpitewo nga tebannannoza era we nafunawo n'embuliza kinduulu n'ejja empondera n'enjulirira okusaba Katonda mbuuse mbitiireko mbiri era nawunzika ndi mu kitoogo nkwebedde neevumbise nakiranga n'endowooza weetubadde emisana nga mpaana mina ate olwo n'endowooza weetubadde ng'essajja alinfuntula nenfundikira nga ndi mu kitoogo omuntu eyeezimbira ekulinda ku njuba ebivaayo kenjolekera waka nasanga n'omukyala yabitegedde kuba bannoonyayo ekiro ankyali ku mukyala mmuyowiza nenja mpulira bakuntumye andawoova mwetegula mpuuma era bwe ntyo nenjegeka munnange bemala okugenda nenja nkukunukayo ndabe nasanga n'omukyala yamazeemu ng'enju eduumye ng'essaka anja nkulabire yali omufumbo kati nnoonya mu pyampasi Amina aliwaabwe atonera nnyo mwonoonera ebufumbo bwe mazima Amina aliwaabwe akolima nnyo mwonoonera obufumbo bwe era awula ensi y'okasamba lyanda ali eyayaniriza wendifa enva mbuuza oba eriyo omuganga ng'eddagala lye livumula nnyo ng'endwadde esinga liwonya bwenzi ampe ennywenyweko naye ndugenda otherwise SK ntunsanisa okulaba mu biru n'amatovu Jorini Roni Matovu Lamula ndabyeko okulamula mama wange omugenzi nakijja bamuyitanga Lamula so naye nkutumiddeko mama wange na buli omu ali ku live eno tambuza video ogamba abantu nti Yekolera wetutuukidde kati agirinnye kwekiserereeta asimbudde yenze Yekolera itongwa tutandikire wano oluvannyuma lw'okulaba nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'eggulo da genero tambuza video oluvannyuma lw'okulaba nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lusiferi Kizepa olunaku olw'eggulo ng'avaayo okukyemfasayizinga nti nze Muwolezi saazaala mwana nazaala Mutemu kubanga yagambye ono omwana bwe namufunanga mulenzi namutuuma Muwolezi kitegeeza omuntu anannwanira entalo zange anannyambangako okuwoolera ffenna tukimanyi nti Yoweri Kaguta Museveni tawoolera na luyi wadde okusoosa oba wadde okuvuma oba wadde okuwemula Yoweri Kaguta Museveni awooleza mundu na biso na butwa na blood clot bombo kilati
mu bufunze yaawulira nakufa ekitegeeza nti Yoweri Kaguta Museveni teyazaala mwana yazaala Mutemu. Naye mwami Yoweri Kaguta Museveni kankubuulira ebigambo bino mukadde waffe oba mutemu waffe. Yoweri Kaguta Museveni olwaleero nkulabanga omuti gw'omutuba gwe bamaze okuwoolako amaliba agakola olubugo. Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero nze nkulabanga omuti gw'omutuba gwe bamaze okuwoolako amaliba agakola olubugo. Mu bufunze yali akuliddeko mu kyalo muba mu Lutaaya Mukomazi oba ewalala wonna abasajja abaawoolanga embugo. Mwalabanga emiti gy'emituba nga bamaze okugijjako ekiriba kyakyo kye baawoddemu olubugo. Omuti gutandika okuswala gwokka na gwokka, gutandika okutunulanga teguwera kubanga gulina ekiguvuddeko ate ekyagutonderwako. Mu bufunze bw'aba mukyala aba asigadde bukunya oba bw'aba musajja aba asigadde bukunya. Si wali muntu yenna ku nsi ayagala kutambula ng'ali bwereere. Si wali muntu yenna ku nsi gwe basobola okugamba nti genda mu stenseni wali oyimirire weesimbaawo ng'oli bwereere. Era abeera mu kuswala kabeere mubbi wakiri omukuba ng'emiggo gyonna gy'oyagala naye nga tomwambudde. Kubanga ekyo kyekyokuswala ekisembayo teri muntu ayagala kubeera bukunya. Kaakati n'omuti ogw'omutuba gwe bamaze okuwoolako amaliba gaago bagende bagukolemu embugo, munnange gubeera mu buswavu kuba gubeera bukunya. Kakali ne Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni olwaleero ne bwayimirira awantu mulaba ng'omuti gwe bawoddeko, mulaba ng'omuti gw'omutuba gwe bamaze okuggyako olubugo. Gutunula mwereere, gutunula buswavu, gutunula tegukyawera. Kakali naawe Nakyema lya today njagala nkukakase oluvannyuma lw'okulaba ennyo bye zooyogera ng'okyemfasayizinga nti oli mutemu era okyenyumirizaamu, oli muti gwa mutuba era statement zo n'ebikolwa byo bikulese bwereere. Mu bufunze Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni tokyayina maliba, tokyabikkiddwako, oli bwereere. Eyo njogedde wala ku muti gw'omutuba kuba abasinga temwakulya mu byalo. Mwenna nammwe abakulidde mu kibuga Museveni kamuyite enkoko ya mukongoli. Enkoko ya mukongole etambula tewera kubanga erina ekitagiriiko era empewo wejja emuyingira butereevu, ejingira butereevu. Yoweri Kaguta Museveni kankuyite enkoko gye bamaze okukongola ne bagijjako ebyoya naye ne bagita egende etambule. Yo yennyini enkoko etambula tekyawera, etambula eswala kubanga bajambudde engoye zaayo. Kaali Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okulaba ennyo by'oyogera ne by'okola ate ng'obyenyumirizaamu, oli muti gwa mutuba ate oli nkoko ya mukongole oba enkoko gye bamaze okukongola naye ng'esigadde eri munnamu n'etambula ng'etaayaaya egenda ebuna ekyalo naye ng'ate ekyamazima eri bute eri bukunya. Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni weeyambudde n'okatagga olunaku olwaleero oli bukunya. Tambuza video gwe munnayuganda wange nyiga share button somera abasajja bano. Neeyongedde okukikakasa nti omuze gufiira kwatazadde mwana oba omuze gufiira ku mugumba. Olwaleero saagala nnyo muddemu kwewuunya lwaki appetite ya mutabani wa Museveni ey'okubeera omutemu ey'okutta eri haayi nnyo. Omuze gufiira kwatazadde mwana, obutemu y'engozi eyamwola ewaka waabwe tebaazannyanga Sonko na Ddulu, baazannyisanga Mmundu na Biso era abakungu bangi oyo omwana be yawuliranga kitaawe ng'ayogereyo mu State House ne bakulu banne nti naye Lutaakome Kayiiro nayinza otubeerera omuzibu badde nteesa tumugjewo. Tebaasookanga kugobangawo mwana nga banaateesa ku butabe bagenda okutemula abantu. Kyova olaba omwana olwaleero mutemu ate ne taata we awulira akyenyumirizaamu eky'omwana we okuba omutemu kubanga bwe yabanga abiteesa nti tugenda kuttono omwana teyamugobangawo. Mu bufunze nga bw'ogamba nti gw'oli mubazi okeera ku makya mu biseera by'oluwummula n'ogenda n'omwana wo ku bbajjiro
asobole okuyiga emirimu gy'okola oba osanga naye giri muyamba mu maaso. Ne Museveni mission ze ez'okutemulanga abadde nga azibala n'omwana we Muhoozi Kainerugaba awulira. Ndowooza mutegedde ensonga lwaki Muhoozi mutemu nnyo. Era bantu bangi abattibwanga mu State House nga n'abamu mwatuuka okugamba nti bafudde bubenje, naye nga bagenda okuteesa n'ono oba abayisa alina kye yabawuliddeko ng'awo tekimugaana kujjayo pisto ye mukuba masasi direct. Naye nga agamukuba n'omwana akola ki? Alaba. Ndowooza mutegedde nti Kerenda liva ku lubaya obutemu bwa Muhoozi bwaviira ddala ku kitaawe. Kyova olaba teyasanze ensonyi kukyasanguza maaso g'abantu. Trump live nkutumidde maaso g'abantu, maaso ga kamera, maaso g'omulamuzi. Bwe nazaala omwana namutuuma Muhoozi kubanga nali njagala y'abampole awoleranga ku lwange kwaba abansobezza. Naye nga Museveni tawolera na kusooza, tawolera na kuvuma, tawolera na kolati, awolera na masasi, butwa, blood clot, bombo kirati n'ebirala gattako ebijambiya. Ye bw'atyo bw'awolera. Ababadde babuuza Muhoozi wajje yajja obutemu ku kitaawe. Ono omusajja teyazaala mwana, yazaala mutemu. Era mu kuzaala omutemu n'amuguluminga ng'omutemu. Omwana oyo nga gwe bw'onaakwata enkumbi yo fe abakulira ewaffe eri mu kyalo Butambala ku nkuzi n'oyigiriza omwana butya bwe bakwata akasimo ne basima ebinnya bwe bagenda osimbanga mu kasooli. Oyo omwana baamukwasanga biso, baamukwasanga mmundu, baamukwasanga biki, baamulaganga butya bwe batta omuntu akunyiiziza so omuntu omulabe, wabula bwe batta omuntu akunyiiziza. Era Muhoozi Kainerugaba yali groomed oba branded as omutemu. Ekyo taata we teyamutendeka okubeera. That is why teyasanse butebu bwonna. Mwana wange bwe namuzaala ne mmanya nti mulenzi namutuuma Muhoozi, ekitegeeza omwana aliwooleranga ku lwange. Ndowooza mutegedde obutemu bwa Muhoozi buvaawa. Nenno Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni nga tonnatendeka mwana w'obutemu oba nga tonnamukungiriza, actually wamutendeka dda, nga tonnamukungirizanga bw'ali omutemu era omuwoolezi. Kansooke nkubuuze ggwe agamba nti oli mulungi nnyo era abantu bakwagala era abantu basize bakulonda. Yoweri Kaguta Museveni lwaki odduka nga teri akugoba? Lwaki weekanga ekisiikirize kyo? Omuzungu wano wagambira nti a guilty man can run even there is nobody chasing him. Omuntu ng'alina kye yabbye, oli ne bw'aba atambula bibye bonna bava ku maduuka, oli atambula bibye na adduka emisinde kuba amanya alina kye yakoze. Kakati Yoweri Kaguta Museveni bw'oba okakasa oli mulungi, bw'oba okakasa oli mwagala w'abangi, bw'oba okakasa engalo zo tekuli musaayi, lwaki otendeka omuwoolezi ani alina ttabbu naawe gwagamba nti oli muntu mulungi? Wautendeka omwana wo kuwoolera ani? Ani alina ttabbu naawe? Mbuuza mwami Yoweri Kaguta Museveni, watendeka omwana wo kuwoolera ani? Gwagamba nti toyina kulinako mpalana kubanga buli kimu okikolera mu maaso g'amateeka oba waggulu mu mitendera gy'amateeka, tokolera mabega w'amateeka. Then mbuuza lwaki odduka nga teri akugoba? Lwaki weekanga ekisiikirize kyo otandike n'okutendeka kiringi mashini yo n'etandika okutta n'otandika ojja enyumirizaamu? Bannange nazaala Muhoozi, nazaala mutemu. Bannange nazaala Muhoozi, nazaala mutemu. Omwana wange yawoolera ku lwange, omwana wange yakola ku kino. Agenda kuwoolera baani? That is the question. Kubanga abantu be yaliwooledde togamba nti otya oba bewalana nabo bonna wabatta wabamalawo. Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni bonna wabatta wabamalawo abasajja endasabiggu enwaŋŋuli bewalwana nabo. Era n'abamu abakyasembyeyo ng'ono mutabani wabadde akuze yabadde ng'atowa order battibwe. Kaakati olwaleero mbuuza wasigaddewo ffe bannayuganda b'olimba ensi nti tukwagala bwera oliwo mu mateeka era mbu twakulonda ffe bagenda okuwoolera ogenda kutta ffe sseba boyita abawagizi bo.
feba agenda okuwolera Nachema ya Yoweri Kaguta Museveni ekyo kye kibuzo kubanga be walwana nabo bonna wabatta wabatigumbula wabamalawo Dr. Andrew Takome Kayiro yo wamutta Nobo Mayombo yo mwana juice gwe yavuddeyo n'awaana oyo mwamutta Alonda mwamutta Kasirye Gwanga mwamutta Kazini mwamutta kakati mbuuza omwana oyo agenda kuwolera bani era bannayuganda bannange okusinziira ku statement Museveni gye yakoze ndowooza mwategedde ani yatta muwala wa Jeno Katumba Wamala era ani yali yasse Jeno Katumba Wamala yamukuba amasasi ne omukumi ne dereva we ndowooza mutegedde ani yatta omwana wa Jeno Katumba Wamala era mutegedde ani yali emabegawo okugezaako okutta Katumba Wamala era yatta dereva we ono yennyini yavuddeyo n'aleeta amazima ku ttebo mu butanwa emizimu egy'abantu Museveni bazzatta n'omwana we gitandise okumwogeza ebyama nabagamba bannayuganda bannange enzikiriza yaffe ey'ekiddugavu esooka ndowooza mpewo za kika kakati abantu abo Museveni bagenza ttira abantu baabwe n'abaana baabwe emizimu gyabwe gitandise okumulinnyanga ejjoba buli lwakwata akazindalo atandise okwasanguza amazima omuzimu gwa Londa omuzimu gwa Kazini ogwa Lutakome gwegattiddwako ogwa muwala wa gundi wa Katumba Wamala mutabani wa Bukenya Brian Bukenya bitandise okwogeza mutabani Museveni ne mutabani we ebyekijjega n'amazima bagenda gogera batandise okugajja mu baaso bebuziizi gye babadde bagakukulira batandise okugaziikulayo mu binnya gye babadde bagaziika gye babadde bagakweka batandise okugaleeta ku disipule baganda bangi wano nno weŋŋambira emizimu girina amaanyi wano omuganda we yagambira nti omuntu teyeefiira wano omuganda wagambira ti omuntu teyeefiira kuba oli bw'avaayo n'agamba nti mutabani wange ye muyeekezi wange akyale yazzaayo obulabe kwabo abaagala obbuntuusako naye ng'ate tumanyi enzita yaabwe oba okuwolera kwabwe si kwampe si kwakusoza wabula masasi naye nga Jeno Katumba Wamala abadde yakakuba amasasi agatta ne muwala we ne dereva we abaaye emizimu tegitandise okululumira abantu bano kakati buli we bakwata akazindalo bavaayo bokka na bokka ne beeyogera ne boogera amazima nze nattagundi nze nattagundi nze nattagundi batandise okweyogera bokka na bokka lwakuba tebakireeta direct naye emizimu gigenda gibasika mpola mpola era mbakakasa baganda bange ne bannyinaze one day Museveni agenda kyasanguza nga takyakireetera mu ngalo today Museveni ayogerera mu ngero naye okaseera kagenda kutuuka ajje maaso ga kamera maaso ga TV abeerenga waliwo abamawulire waliwo abantu bonna bino byagamba nti nkola address ku ggwanga akyasanguzi nze nattagundi atandika okumenya abantu b'ensonga awunzikenga agamba nti n'abalala bangi omanyi nabagamba eno mu music industry tuyinayo abayimbi be tuyita n'abalala bangi nti bw'oba olanga ekivvulu osooka n'omenya Mr. Semakula, His Excellency Bobby Wine, Jose Chameleone, Nerere, n'abalala bangi. Ab'ensonga kati Museveni naye agenda kusooka amenya ab'ensonga ng'atandikira ku Lutakome Kayira. Agambe ne General Umufetu amutta ne tuwaayiriza Amin. Agambe ne Ben Kiwanuka Fetu amutta ne tuwaayiriza Idi Amin. Agambe ne Gundi Fetu amutta. Agambe Kafumbe Mukasa nze namutta. Agambe Monobo Mayombo nze namutta. Agambe Kazini nze namutta. Agambe Asani Kirya nze namutta. Agambe Jeno Katumba Wamala nze yatta muwala we era naye nze nali musse. Agambe Gundi nze namutta. Ne orders attaka Wesi ne Kirumira zava wange nze nabikola. Awunzikenga agamba n'abalala bangi.
kubanga atemudde nnyo tasobola kutuula kumala wadde mwezi nga tottola abantu be yatta. Omusajja oyo kuva mu nsiko abantu be yajjattanga ne minisita we mwaka gwa 2000 gwe bayita Kayindo Tafiire yavaayo n'akyemfasizinga lunye temisana ekiro twayambalanga ebyambalo by'amagye g'obote ne tulumba famire erimu abaana 10 ne tuttako 5. Enkeera ne tuddayo ng'abayeekera ne tugenda okubagiza ne tubagamba nga bitalo mulabye abaana ba gundi abamagye g'obote kye gakola abaana baffe mutuwa abaana abasigadde tugende tukole ki tuyeekera omusajja. Kakati abantu abo bonna Museveni bazatta agenda kusooka nokolayo bano be mumanya abamanya ab'emitwe eminene awunzikenga agamba nti n'abalala bangi kubanga Museveni ne bw'omuwa omwezi mulamba nga TV esiiba ku yeesula ku ye atuddaawo atottola abantu be yakatta mbalayiri at least tesobola kuggwayo. Kakati nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ekyamanyi kyayinza okukola kunokolayo aba abamanyi bassebe mumanyika abamanya nga bakirumira bakigundu basanikirya babahiga bani bamuzaata bajanani lumu onani Archbishop gwe yakatto werubaga Cyprian Kizito Dr. Pastor Iga awadde kubattisiza emmundu awadde kuba Kafumbe Mukasabe yalimba nti yabattisa Kabenje agende ku baana baba Kenya agambe ne Katumba amala nze nali musse agambe ne gundi nze namutta agambe ne gundi nze namutta Unzikenga agamba bannange n'abalala bangi oba secho agambe nti bannemeddewo ngono Thaddeus Katumba wa BTFM era omukubi w'obulango bw'ebivulu bya Kadonka mbwatera okukola Lord Fred Sebata Mathias Walukagga Vincent Sega wakazibe kapo bannemeddewo kanne Yoweri Kaguta Museveni ajja kumenya list ey'abantu batemudde yekka na yekka Unzikenga agamba bannange ekyamazima kiri nti bannemeddewo kubanga bangi ne bw'omuwa omwezi mulamba ng'asiiba wasulawo kamera zonna zitunudde mu ye amenya abantu be yatta omu ku omu tasobola kubamalayo wuyo n'obwongo bukaddiye butandise okugenya akyasobola okujjukira abantu abo. Kakati olwaleero avuddeyo n'akyemfasizinga lunye nti ye teyazaala mwana era tazaalanga ku mwana we ggwanga mutabani we si mwana wa ggwanga omwana we Mutemu we Muwolezi we yene bwakufunamu bufunyi nkenyera ne bwagamba bugambi nti kayekolerako nkekengedde tasanga buzibu bwonna nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni kugamba mwana we nti gendo toyo nekyamukisa mulungi nti ffe tuli basajja baganda n'okusamira tusamira tuwongerera emmandwa ffe abamu emmandwa tuzikowodde gitandise okuzuukusa emizimu gy'abantu Museveni be yatta kubanga n'abasawo gy'abadde agenda okugisibanga batandika abamu basinga bafudde abalala bakaddiye ate ababasikira munnange empewo zaababoola kyova olaba kati buli lwakwata akazindaalo okwogerako eri eggwanga okubeerako ku TV okubanga nti njagala kwogerako eri eggwanga era ogenda okuwulira avudde ne ku script eyamuwandiikiddwa etabadde ya mulamwa ng'alanduse agenda agamba nti mutabani wange Mutemu wange kitegeeza lunaku lumu era emizimu gijja mutemba akawaŋŋamule tekyamazima kiri nti nze natta gundi ne gundi mwenna muli gwawo ekigo ne bana aba NRM baserunkuuma batuvuma baligamba saakasajja kaayogera ate batandika okumpita omulanzi so nze siri mulanzi bandika okuntendereza Yekolera itongwa yali mulanzi siri mulanzi Justin kujira kintu mu basa nenkikuteekera mu girasi osobola okukiraba tyoli bwakeera n'agamba omwana wange Muwolezi wange fena tumanye empolera ya Museveni si yabivumu si yakulwanamu yakutta kuba awulira obuyinza tudde bwalina abukiza Mungu ne Sitaani olwaleero nakyemalira obuyinza bwalina abukiza Mungu ne Sitaani era mwebaza for the first time nzikirizganyiza naye emyaka 36 gyafugidde banna Uganda obumbula sikiriziganyangako naye but for the first time nzikirizganyiza naye okuvayo n'agamba nti bannange saazaala mwana nazaala gunju ate erita lya nkoko eriri obulamu
jali lukatta mukulu wange nsanyisa okulaba pandabire kyala waffe mundabire n'abaana baffe nakkirizganyiza ne Museveni for the first time nti saazaala mwana yavuddeyo nakyemfasayiziga nazaala gunju eggunju erita lya nkoko wabula eriri abantu kuba eyo statement yokka gye yakoze wallahi eragira ddala ani abadde attanga abantu mu Uganda ani era emabega w'ekitta abantu era n'abantu abo bemwawulira enfa zaabwe ne bafa ne kkooti ne zigaana okukwata ne walemu okubaawo okunoonyereza ku nfa zaabwe n'alipoota ne zibula kitegeeza Museveni yatuuma omuwolezi we muhozi agenda abatti gumbule agenda abatte ndowooza mutandise okukakasa naye alhamdulillah era tukyebaza Allah nti omulimba era byalimba bituuka ne bimuggwako n'atandika okwogera amazima mpola mpola yekka n'abagamba bannange nze natta gundi kakati Museveni olunaku olwaleero alinga ng'essomo ly'oluwalabu alinga awandiika oluwalabu aluwandiika aluva mabega naye abajja tuuka eno ekitabo kye gikomekkerera olwaleero atandise okuva emabega mu speech ze naye mbakakasa ajja kutuuka wano we tumwagala kubanga ebbanga lino lyonna abadde yeefudde luno olugoye lwa siiti mwe bakulu bannange mumanyi olugoye lwa siiti lwe lugoye olutaabangako kikukujjuba olukyusa eno luba lwe lumu osoddwambalirayo ne bw'olwambalira eno luba lwe lumu Museveni abaddenga bw'atyo nga tategeerekeka oba yali ku kikukujju oba wano mba mufudde mu bufunze yalinga olugoye lwa siiti Museveni abaddenga omusota guno gunnamagoye bw'akwata lino aluma bw'akwata liri aluma naye ate bw'akwata lino goyinza okugamba omusota guli mu kugenda eri n'oguva emabega kumbe n'eri gulinayo ennimi zokugenda okukulumisa abadde ababuzaabuza bw'atyo naye emizimu egy'abantu bazatta gitandise okumwogeza amazima mpola mpola atandise okwasanguza ebyama bye nti bannange mutabani wange gunju n'eggunju erita lya nkoko eggunju eriri abantu era one day emizimu era giri mutemba kuba kati gitandise omunafuya kubanga abasawo gyabadde yagisibira abasinga baafa abalala bakaddiye abasika be bazzaawo empewo zaabagaana kakati atandise okwogera amazima mpola mpola era lunaku lumu ajja kujja mbalayirira ajja kukwata akazindaalo kamera zimutunuddemu UBC streaming live bukedde streaming live bino byajja simanya nze kwogera ku COVID-19 oba nze kwogera ku bya butebenkevu akyasanguze nti bannange wadde nze kwogera ku bya butebenkevu naye nze najjawo obulamu bwagundi negundi amenye listi ye awunzikenga agamba nti n'abalala bangi oba awunzikenga agamba nti bannemeddewo ng'ono omukubi w'obulamu gwe mbagambyeko w'abayimbi bakadonkamu tosubwa Lord Fred Sebata Kibijjigiri Mathias Walukaga Kazibe Kapo Abdumulasi bannemeddewo kandi Museveni ajja kukolako ku statement awunzikenga agamba mwe bannayuganda abantu batemudde naye temwewunya nnyo ng'awunzisa abagambi nti bannemeddewo kuba ne b'omuwa omwezi mulamba omusajja oyo saawa 24 okumala omwezi nga saawa 24 buli lunaku abeera ku TV kunnyonnyola abantu basse mbakakasa mbalayirira tasobola bamalayo kuba gavumenti ye ebaddenga efeedingibwa ku musaayi mwenna nabanyumizaako naye mbagamba mutabani wa Bukenya Gilbert yaliko vice president Professor Bukenya mutabani we yasoma n'oyo omwana naye teweerabira nti mutabani wa Bukenya yali yasoose kusoma mateeka n'agakenkuka bulungi kitaawe n'ayagala omwana aweereze bulungi eggwanga kyavaamu sindikaate mu magye ne muwozi mu Sandust ne bagenda ne basoma amagye ono nga daddy's boy bakuba akadde nti mujje training ono asigalayo basale taata president oli ng'ali ku lugero olugamba ti akajja obunaku nnyo era bigenda okudda nga mutabani wa Bukenya gwe bayita Brian Mwana tunga yayise muwozi nga agudde ate nga jjukira ayise naye ate nga munnamateeka ono talina profession yenna n'amagye gamulemye kyebakola kutuga mwana wa musajja n'amala omulambo ne baguteeka mu mmotoka ne baguteeka ku lw'emityana ti agudde ekkabenje bwe nabyogera wano ne bagamba nti oyogera Yekolera oyogera naye ndowooza mugenda mufumiitiriza ebintu kubanga ono agambye yazaala Mutemu ndowooza mukakasiza ani
eyatta mutabani wa Bukenya kubanga eno family nabagambye teyagala agisinga. That is why Museveni ayagala nnyo okwesingisa eggulo nabagambye bwe yawulira nti bakabaka ba Buganda baba bafa babayita bassekabaka n'alowooza ekyo kiba kitiibwa. Ekigambo ssekabaka teyasooka kunoonyereza naye ne yeepaatikako kuva n'olwaleero kakati mu Buganda bwe bayina kabaka nze ssekabaka kumbe yeeyise mulambo. Baagala nnyo okusinga tebaagala muntu abali waggulu. That is why Dr. Andrew Lutakome Kayiira olw'okuba yali waggulu we mu kutegeera ebyekinnamagye, olw'okuba yali waggulu we, olw'okuba yali musaale mu kuwamba Kampala yakimanya nti amusinga n'amagye agasinga gakkiririza mu ye kuba agasinga gaali gage kye yakola n'amugjawo. Kaakati ne mutabani we okuva lwekiri nti ekkerenda liva ku lubaya n'omuze gufiira kwatazadde mwana ntegeeza omugumba. Yes, omuze gufiira ku mugumba nze nkibannyonnyola. Kaakati n'omwana we bwe yalaba Brian Bukenya ng'amuli waggulu, Brian Bukenya ng'amusinga, mwana wattu n'amugjawo. Tebaagalira ddala muntu amusinga abasinga. Kale tukkiriza omwana wo Muwolezi wa ggwanga era awoolera ku lwa kitaawe. Then the question is, Kakwenza yakoze eki? Mutabani wo gwe yawooledde okumukuba n'atuuka okuvumbika waya z'amasannyalaze n'azimukuba n'ajjako ebikuyiro. Olwaleero Kakwenza takyali muntu wabula ye kennyini bbwa. Brian gundi Kakwenza ye kakati ye definition y'ekigambo bbwa. Ye kennyini kati Kakwenza olwaleero bbwa. Takyali muntu, tokyayinza gati omusajja wawali Kakwenza ogamba bugambye ebbwa lyawali Kakwenza kati bbwa. Naye nga Muhoozi mwenna mukimanyi ye yamufudde bbwa. Abaaye mutabani wa Museveni bwe kibanga nga ye awoolera ku lwa kitaawe, abo abatuusa obulabe ku kitaawe bagiro wa kitaawe be yeekengera batulugunya babatta. Abaye Kakwenza Museveni Kakwenza yakola ki? Wabadde omuwoolera ku nsonga ki? Vaayo oyogere lwaki waweeredde Kakwenza. Kakwenza yali yeegezezzaako mu ntebe yo. Wagamba ebigambo bino bye twogera tebikujja mu ntebe, twasama bwasami n'ebiwandiikibwa tebikujja mu ntebe, ate nga gw'osinga kuteba kujja mu ntebe. Abaye kakati mbuuza, Kakwenza yakola ki bw'aba mutabani wo omulimu gw'omukulu gwa kuwoolera ku lulwo? Abaayi Kakwenza yakola ki? Masereka owaffe, coordinator waffe Kasese n'abaana b'omulenzi oli Sub-Region be wakutte n'otulugunya nga n'abamu okyabalemedde, baakukoze eki? Otuuke okubasindikira omuwolezi wo kuwolera mashini yo, killing mashini yo egende bawoolere. The question is, baakukoze eki? Sooka otunnyonnyole kye baakukoze. Abantu be watte Kasese mwaka gwa 2016 abangi ne batokomoka mu bwakabaka bwawe mu lubiri lwabwe n'otuuka n'okuwamba omusinga n'ojja n'omusibira e Kampala. Abantu b'e Kasese wali obawoolerako ki be watta? Lwe wasindika mutabani wo n'ono Guy yani ono atunula ng'enswera efudde, yani oyo munnamagye gwe yasindika e Kasese erinnya linvudde mu mutwe Erweru Peter. Bwe wali obasindika e Kasese okutigumbula bannakasese b'osanze mu maka gaabwe mu bwakabaka bwabwe, baali bakukoze eki? Anti munnange gwowoolera buwooleza. The question is, baali bakukoze eki? Baali bakukoze eki abantu abo olyoke obateekeko obusungu bwe obw'okuweerera? Tambuza vidiyo. Baali bakukoze eki? Abantu be wasindikira Peter Erweru ne mutabani wo Muhoozi abawoolere, bo wali obawoolera nga bakukoze eki? Omanyi ekiseera kigenda ne kituuka, ekiseera kigenda ne kituuka omuntu n'atamiira obutemu, n'atamiira okutta. Ffe twayinanga abaana eyo Butambala, baana beekolamu akabinja simanya Santiago Banabu ne batigomyanga ekyalo nga ne bakusanga obusanzi n'omuwala omulungi
bakukuba oluyi obeera otya n'omuwala omulungi then bone bakituuma okuwoolera n'atujozi kakati ne Museveni ne bwalaba obulabi ekyobugagga kyo kati ng'abava Karamojja agenda n'abatigumbula n'abatta bonna n'abamalawo n'awunzika ng'alaga nti ate abadde awoolera buwoolezi naye nga yababbye yabalumbye mu bwakabaka bwabwe n'abatigumbulirayo bonna kakale ekibuuzo kiri nti abantu abo baali bakukoze ekibo wakatte Karamojja bewattira mu lubiri lw'omusinga w'Rwenzururu baali bakoze eki bewatta ku 18 January wali obawolerako ki bwe kibanga omutabani walina kuwoolera yabaffe Yasini Kawuma wali omuwolerako ki gwe watta mutabani woyo gwe watuma mutabani wo natta mu Arua Yasini Kawuma wali omuwolerako ki okuvuga obuvumi Bobi Wine okubeera driver Bobi Wine ogwo musango tinkuzizzaako omusango olina okumpoolera okuvuga Bobi Wine gwafuuka omusango omutongole mu Uganda oba okubeera mukwano gwa His Excellency Bobi Wine gwafuuka omusango omutongole nti bw'oguzza n'ovuga Bobi Wine oba n'obakyali wa Bobi Wine oba neweekulira n'ekifaananyi ne Bobi Wine mubuulinga eri Museveni alina okutuma kuwoolera mashini ye gye bayita Muwolezi n'agenda n'akuwoolera Yasini Kawuma yakola ki olyoka omuteekeko okuwoolera kw'omuteekako okwamutuusa mu ntaana nga gwe taata Ssaabawoolezi wa kuno era yazaala n'omwana agenda okukulwaniranga entalo ze ez'okuwoolera bulijjo tulina statement ze tubagamba wano ne mumbuuza lwaki Museveni omuyita odolono naye mbagamba odolono kitegeeza omuntu omutemu ne mugamba ovumye omusajja ovumye Museveni bagenda kukukwata ebya NRM ne bijja wano nga biyiika n'endusu bino bifahadi ebiri embizi ne bigamba bagenda kukukwata ovumye omusajja bannange yere wetukwatirako ofudde naye oli bw'avaayo n'akyemfasizinga n'akulaga nti ye kennyini Mutemu oyagala nze muyite ntya idiot bigambo kyebiwoomu bye nnina omuyita bwenkeera ne muyita ddandala omuntu ateefiirayo asobola n'okusanga ng'otambula makubo go nakkuba oluyi oyagala nze muyite ki ab'Ekasese balina kye baali bamukoze ab'egundi ab'Ekaramojja bano be batwalamu n'emmundu ne zibatigumbula entakera baali balina kye bamukoze kakati mbuuza lwaki mujejembuka n'ebintu byammwe by'ekijjegga omuyisa omutemu wetukwatirako yeke nnyini avuddeyo atemfasize nze nti Mutemu lwakuba nakirese direct naye olw'okuba amaaso ga manke ne brain za manke simusobola kubiraba nakyemalira Museveni gwe nkyaliko ssebo tabani wo saagala nnyo mwononerako budde gwe nkyaliko nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni otemudde bannayuganda abasoba mu bukadde obusatu emyaka gy'omazeewo 36 mu buyinza bwe wawamba obuwambi ozotemula bannayuganda ebbanga eryo lyonna naye kaakati amaanyi gatandise okukerewa olinga ng'omusajja abadde alina essabo lye olinga ng'omusajja abadde alina essabo lye kyamaanyi bwe gakukerewa ng'olonda omukongozi omupya naye asawule kaani ne nakyembalya Yoweri Kaguta Museveni atemudde n'atemula amaanyi gatandise omukerewa kuba yafuuka lunnuma taggwamu nnyinabo buli budde empulira bubi mu lubuto embiro zinsika kaakati obutemu bwe omwana abadde abukolera eri munda bbalibbali kati abumuwadde officially twalina omusajja eye butambala ewaffe amuyitanga ati Musanje yeebake mirembe yali musajja musuubuzi wa migugu ng'avuga migugu mu butale naye ng'atera okugenda ne muzzukulu we ne batunda emigugu ng'era Museveni bw'abaddaga ne mutabani we okutemula
Tagali muzzukulu yatuuka n'akenkuka business Haji obulwadde ne bumweyongera. Haruna n'atandika ngovuga piki n'agenda atunde ku lwa Haji engoye kubanga business yali agimuyigiriza nga kiwedde era Haji bwe yava mu nsi business ye y'okutunda emigugu etambula bukwakku. Kale ne Museveni agenze nga ne mutabani we mu Butemu. Batemudde. Kale amaanyi gamukereye alaba ate omwana amaze okumastalinga Obutemu. Kakati atandise okumusindikayo direct genda era mutwanjulidde tono ye musika wange omutuufu mu by'Obutemu. Atemudde n'omwana kale amuyikiriza Obutemu. Bwe batakutemulira mu masasi bakuttira mu kabenje. Bwekitabo ekyo mu blood kiroti emisuwa gyetuze pressure erinye Yoweri Kaguta Museveni. Abantu abafa blood kiroti baana bato kuggwe. Balokechi nga tulaba balokechi baana bato nnyo kuggwe. Bwe pima kuggwe ne lokechi ali asinga obukulu yafa blood kiroti ezo zolimbensi. Gwenga tojifa mwe okukyale wamwe gye mubeera abali ku live eno bana abanalaba video eno nga nvuddeko. Abantu abasinga okufa pressure baana bato oba bakadde. Naye ate nsoze kira mu government ya Museveni nga bato bafa pressure yenga saabakadde wali sebo saabagabe. Tajifa ye bali be bajifa abaana abato eyo nayo nzita eriawo. Atemulidde mu buli kika kya ntemula kyomanyi ku nsi. Bubenje simanya biki bimanya wolo simanya ya smokinga sigalondo simanya oli amawugwe getuze simanya ono yakoze bwati kakati atuse time akoye naye yes no mugwagwe yatisa fefe kaserubugu naye atuse time akoye. Naye uli ali so proud kubanga ebikolwa bino byonna abadde nga abikola agenda n'omwana we Muwolezi Kainerugaba ntegeeza katamira jjobyo oba gwe nawadde erinnya eddala erya Siroganga anti olwaguyubye mu ttama n'atandika okwasanguza ebyama mawu kino. Kakati olw'okuba amaze okutendeka mutabani we Siroganga Obutemu agamba kati ne bwempumula kasita omwana wange Siroganga ndaba akuze ate era Siroganga n'Obutemu abumanyidde ddala bulungi. Kakati yasazeewo okulaga ensi omusikawe nga tannafa nti Siroganga ye mutemu wange yagenda okunzirya mu bigere mu byekutemula. That's why nabagamba bahitira tebatta ono Museveni yasse bahitira batta ngoddawo ngoleta hitira ku Museveni mu Benito Mussolini ku Museveni bakutuma batemu ngotwala hitira na Mussolini ku Museveni. Basoka mu Uganda, basse South Sudan, basse Somalia, basse Congo, basse beyatte Kenya mu 2007 batono. Beyatte eno. Beyamala okutta Desire Kabila. Beyatte Rwanda. Babyarimana. N'abantu bayo ne batuuka n'okutuwera wano okulya empuuta. Tibaliwe batta abantu nga basuula mu Lake Victoria ng'ereeta amazzi ne batugamba tetulya mpuuta abaliwo 94 paka eno mu maaso ko munjulira. Empuuta abantu baatuuka time ne bazivaako olw'abantu Museveni be yattanga e Rwanda ne bagamba babasuula muki mu nnyanja ne baleeta n'emboozi. Waliwo omulambo empuuta bagisanzeemu essaawa n'omukono gw'omuntu abantu ne bava ku mpuuta naye ng'abantu abo bonna Museveni ye yabatta. Habyarimana ono guy yani ono Rijema n'abalala bazatta John Galanga n'abantu abalala bazatta. Kakati awulira amaanyi g'okutta gamukereye naye ekyamazima musanyufu kubanga already mutabani we Siroganga katamira jjobyo yamaze okkenkuka eby'Obutemu. Kakati amwanjulidde ensi tono ye mutemu wange lwakuba amwanjudde mu lukujjukujju fe abagezi fekka fe tusobola okubira abano bashafu abali emitwe gy'embizi ne bali obuwanga embizi bo tebagiryako nnyama bagiryamu mutwe ne baliramu n'obwongo bwayo kyovola era balowooza nga yo tebategeera. N'oyimirira maaso g'omulamuzi maaso ga Ssaabalamuzi
no gamba nti simanya omuntu atemudde abantu era akwewa beiro akola Museveni nagamba jote gamaggwa jote okuyita kubanga tewali akusinga Mutemu tewali akusinze muntu munna Uganda kumutemula tewali akusinze kutemula munna Uganda jote gamaggwa jote okuyita Mutemu tasonyiwa era zo muntu wakola kino Muwolera Kayihura yatemula abantu bangi wano mu Uganda kale yatugete yakolera nga order ze yakolera nga bibye lwaki mu kifo kyo kumuwayo mu ICC je bamwetaaga wamuwa amateka mukumira makage kashagamba omuteeka ko obukuumi obwenjawulo omukuumi baleme kumwenganga nenga ate gwa gambye kyo omuntu yenna akoze kitamu yeetaaga okuwoolerwa then lwaki Kayihura tomuweereza mu ICC soba lwaki tomukuba amasasi n'omutta n'avaawo bwe bibanga byakuwoolera boba sikwe ddala yamutumanga ndowooza mugenda mulaba ani yatuma Kayihura okuttanga abantu ab'enjawulo ani yatumanga Kayihura okutta abantu ab'enjawulo kubona agamba omuntu yenna atemudde omuntu teyeetaaga yadde okuweebwa beyiro yeetaaga naye kuttibwa lwaki Kayihura yakyassa Kayihura empewo y'oku nsi akyassa yaki nga lwaki akyali mu mukka gwa Allah azannyiramu nga lwaki akyali ku mmere y'abantu balamu azannyiramu olwaleero yali badde yeebakira dde eringi ne bamubikka ettono kubanga ye Mutemu asooka ekisinga okwewunyisa ku Museveni imagine maaso g'essiga eddamuzi lyagamba nti gye tulina okuddusiza ensonga tetukolanga mob justice ale gye yayogeredde ebyo nti okuwoolera kulungi mu bufunze ne bw'osanga omuntu ayagadde mukazi wo gwe wayanjula nga wagende waabwe n'owayira n'owaayo n'ebita by'omwenge n'omugula mu mizimu mu Buganda tetukiyita kugula mukazi mu mizimu bw'osanga nga waliwo omusajja ali mu kumwebaka ku Muwolezi naye ng'ate essiga eddamuzi mwayogerera ebyo terisikiriziganya n'ebyo ne ssemateeka wa Uganda ekyo takikkiririzaamu era atukubiriza temukolasanga mob justice temutwaliranga amateeka mu ngalo naye ate waliwo abaana ba booda ebiseera ebisinga kibayitirirako ne batta abantu ne bakuba bukubi nduulu nti wuno abadde abba ppiki ne bamwekolerako mob justice ne bamuwoolera naye bateekawo n'okunosebo ne bakukwatako ng'ossa omubbi ate nga naawe abadde abatta bakusiba kubanga amateeka gagaana okutwalira amateeka mu ngalo mob justice tekkirizibwa tolina buyinza gwe buwoolera okuggyako ng'okozesezza amateeka naye ssebo ye Ssenkulummandwa yabadde mu kitongole eky'essiga eddamuzi lyennyini mwayogerera Bujwanga kwate nkiyita ntya bwe sikosa kigambo mwayogerera Bujwanga wuyo nze mpoolera okuwoolera kirungi bannanga okuwoolera kirungi nokyotunuulira omusajja omukulu n'ogamba Uganda bannaye twafuna ekikolimo then n'aba booda bwe bakola mob justice mubaleke kubanga nabo baba mukuwulira olaba gw'owoolera ebweru w'amateeka era n'okyemphasizing maaso g'essiga eddamuzi novaayo nazaala Mutemu kumbe omwana gwe Wazaala ali awo Siroganga mutamiivu muzibu yakusala amagenda n'amadda ofaayo omuwaaniriza olw'okuba oyagala okuwaayiriza Ssewanyana yakuba oyagala okuwaayiriza Ssejjirinya kakati ovaayo muntu atemudde omuntu ayina kusibwa ayina kukolwa bw'ati then gwe sooka weesibe oba sooka weetemule weekuba amasasi nga Hitira wette kubanga ate bwe tugenda mu ebyo gwasinza okutemula actually Museveni ne bwe kituuka eseera nga tukutte nga tulina kukuwanika kalabba tetulina kukuwanika lumu bwe tumala okukuwanika kalabba tukuweererezaako ebbaluwa n'emagombe tineyo bakuttireyo n'otambula ensi ng'obukadde 7 okusinziira ku bantu bojjotta olaba omuntu omu eyatemula omuntu bamuwanika kalabba nga yatta omu naye gwasitidde mu bukadde kale Museveni bw'ofa tulina okukuweererezaako n'ebbaluwa emagombe nayo bakuttireyo ne tukuwanika kalabba wano ku nsi tulina n'okukuweererezaako ebbaluwa emagombe n'abeeyo mumutte ale n'abeeyo nammwe mubala mumuweererezeeko ebbaluwa abeeraawo ng'abunga bubunzi omuzimu gwe gubunga bubunzi buli waatuuka nga batta kubanga gwasinza okutta naye kino kyokola bakiyita gy'otega amaggwa
gyotera okuyita Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni oli mu kutega maggwa makubo go gennyini kubanga omukululo gwo guli nti olina naawe okuttibwa kubanga otebudde bannayuganda olina okuwanikibwa kalabba oba olina okutwalibwa mu ICC eri kuwanika oba erijja wano n'ekuwozesereza wano nakyo kiryokke nga bwe yakikola ku Saddam Hussein yamuttira Libya naawe batuli kuwozeseza wano aizulu naye nga naawe ekiboneza ekikusaana kuttibwa kabali bw'ovaayo nojejembukana ebyo byonna kutta abantu kibi Mutemu asaana kukola kino naggayi tolina njawulo na Sobbi Museveni alinga Sobbi omubbi eyabbye n'ekiro esigiriza mukyala Nakatwa ne TV ye enkeera gw'osanga ku luguudo nti obubbi kibi Sobbi avumirira obubbi Museveni bw'avumirira obubbi tekirina njawulo na Sobbi kuvumirira bubbi Sobbi avumirira obubbi nga teesa ababbi Sobbi avumirire okuyingirira omukazi n'omubbako ebye n'omutuusaako n'obuliisa maanyi kaakati Museveni ye Sobbi w'omubi obufuzi oba ow'omubatemu ye Mutemu ale yakulaga nti avumirira obutemu ate mu statement yemu n'akolamu ne statement omwana wange ye Muwolezi wange naye ng'awolera ku kyakuba mpi oba tufuuyira mu kkeera tutta busigwe abantu abamu twali emitwe gyengege tutegeera gwe Wazaala omwana ali awo siroganga sometimes naawe wennyini ogamba bandaye singa Bobi Wine ye mwana wange naye nga tekisoboka kuba embwa ezaala mbwa teri mamba ezaala muguya mamba ezaala mamba n'omuguya guzaala muguya ekibe kizaala kibe n'embwa ezaala mbwa kale Museveni omutemu Mukama yali tayinza kuwa mwana alinga Bobi Wine wadde omwegomba Mukama yali tayinza kuwa mwana alinga Bobi Wine era alina kuwaawo basiroganga bamuwozi luwa okuteeka omwenge mu ttama ng'atandika mawaffe kino siroganga bwe batyo bwe baba oluba oguyiwayo n'akwata endeku we baba agenda okunyululamu ennyindo ng'ennyonyi zimukungula empeke ale n'akwata essimu n'atwitinga oba lwaki tebamuggyako essimu siroganga beyazaala abo Museveni naye fe ogwaffe tugukola tujja kubuusa bannayuganda Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni buli step yo tukulaba tukutambulirako tukulinnya kagere olunaku olwaleero mu buli kyokola tuba tukutadde kaaga wamma amannya bampita Yekolera Itongwa tambuza video eno etuuke ku buli munnayuganda ogwange gwa kunamya ogwammwe gwa kusharinga video amannya yenze Yekolera kodi Itongwa kati bannange mbasa olugendo ngende nkuŋŋaanya obupya n'ebigaso oba bukigaati yeri wa mmotoka eri weetutwala anti njagala kutuukako mbagadde Masaka